Abatuuze ku kyalo Nkoni B ekisangibwa lwengo nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Sseŋŋanda Richard banaabidde mu maaso omukazi Protestant Nanteza nga bagamba nti asusse okuwemula. Mu lukiiko luno Nanteza yayitiddwa kyokka talabiseeko era ye bati bamulumbye n'embuukuuli maka gy'asula gye basanze jjajjantale Gerevasiyo ne muwala wa nannyini maka gano Nakayondo Saala ne bamubuuza nnyina gy'alaze kyokka n'akabatema nti ono omukozi bukozi si nnyina. Oyo ali wano omukozi asula mwene ennyumba era asulamu yekka kati taata ye nga taata nannyini wano ennyumba ye yeeyo era ebisumuluzo bye ebimu ffe tubiyina ebimu yabiyina. Nakayondo asanyukidde ekyoggobwa Nanteza ku kyalo kubanga nabo abadde abasuza ku tebuukye nga naffe twakisaba dde agende nga tetulina lukusa naye nga gye kivudde mu taata gyali Sudan nagawa omukazi agende bannange tusaba agende atuviire tufune emirembe. Yagamba nti abo ab'ekika bannepankirako njabba kulunga mu kikopo nga atabula njabba tabula mu kikopo nga atabula caayi. Jjajjantala asambaza ebigambibwa nti Nanteza abadde mukyala mu maka gano nga mumanyi ng'omukozi tatabanja kubanga singa yali abanja yaligambye nti mubanja ssente zange bweziti naye tabanja. Kino tekibamalidde batadde kufulu ku maka gano ne basaba ssentebe waabwe Sseŋŋanda obutakkiriza mukazi ono kuyingira n'okudda ku kitundu kyabwe. Omukyalo oyo wadde yeekukumya oba ali luddawa agenda tuviire ku kyalo tatwonoonera kyalo. Bamulumiriza nga wasusse okuwemula nga n'akagambo gakubawo tegayisika mukamuwa nga negye buvuddeko yalumba essomero erimu n'awemula abayizi ekyaviirako abalikulira okubata okudda waka ng'omukomidde Nsisebugwawo ne banne bwe bannyonnyola. Najja atandika okumukola agagambo zaali musawo nga 11 kyawalirizibwa okuta abaana baddewa olw'ebigambo bya mukulu. Nze nange kennyini yali aŋŋambyeko ebigambo ebibi ennyo. Abaana abawemudde empoti nezituuka mu erusi. Ssentebe Sseŋŋanda akubidde nannyini maka gano essimu nga yesebuufu Mande ali emitala w'amayanja ku nsonga y'omukyala gwe yaleka waka ng'ono amutegeeza nga bw'atabanko mukazi we okuggyako okubeera omukozi gwe yalagira ave maka gano lwakuwemula. Osalawo ki ku nsonga eyo? Muno ssentebe wasabye Nanteza yonna gye yeekukumye asooke afune gy'abeera ataasa obulamu. Tusaba ofune wodda nga bw'otambuza ensonga zo paka lw'onoofuna obwenkanya ng'osasuddwa nga bw'oli omukozi ogamba nti oli mukozi tosasulwa. Kati ensobe yakolebwa mukulu Mande we butayanjula nti ono mukozi wange azze waka so senga adde yamwanjula biro byonna tetwandibituuseeko naye nkubirizayo byonna abatuuze baffe bane gye muli mwanjula abantu nga mbazze ku kitundu kyaffe twewonye ebizibu nga bino ebizze bibeerawo. Nanteza ku lukomo lw'essimu bwe tuwayizaamu naye era ebigambo byakubyeyo bibadde bizito. Byange nabo nsonga zange naawe wabula nsonga zange nabo ate nkusaba onnyambe mu ekyo ove ku ssimu yange. Florence Tumupende yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.